Amanye eddoboozi bamutaye SMX representing straight out SMX media. Eno story njikoze kubeera nga nebaza Honorable Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu okulwa omutima omulungi gwalaze ne action ze za portrays okubeera nga abantu abamu atandise okubeera nga baprovinga wrong olw'ensonga nti waliwo Bobi Wine yakobeera nga we yaleeta emmotoka eyo abantu bangi bafunye analysis ez'enjawulo, bantu bangi bayogedde ebintu eby'enjawulo, bantu bangi baleesa assumptions ez'enjawulo naye bambi olunaku lw'eggulo Robert Kyagulanyi Ssentamu yayitiddekoko mu ddwaliro bambi eri omuvubuka oyo story yo naye bambi yeemu ku ezimu ezatopinga aba victims abafuna obuzibu mu during Bobi Wine nga ali mu kubeera nga anoonya akalulu okuviira ddala babagula okunoonya akalulu paka mu January babagamba mumulekerawo okubeera nga munoonya akalulu mu butongole. Oyo omuvubuka bamukuba amasasi 2 kati bineno ngenda bisinzira okusinzira ku Bobi Wine ye kyayogedde. Bobi Wine yes yo mvubuka bamukuba amasasi 2 ngeji bagamukuba mu kijjukire no side ya police emanyi okwegaana ate nga n'abantu bamanyi okubeera nga basonga olunyo mu police. So nze story angenda gibesinga ku Bobi Wine biki byatujidde okuva mu ddwaliro okuva eri victim yennyini kwe bakuba amasasi. Oyo mvubuka bamukuba amasasi nga 18 November zali nga 18 November awo nga akalulu kafuusa akalulu okunoonya akalulu. Oluvannyuma lw'okumukuba amasasi amasasi bagamukuba kiromu budde nga akawungeezi mu nga musajja watu ava mu katale okubeera nga agula ekyokulya adde waka mbu patrol ya police nebeera nga eyimirira we yali ne bamusongamu emmundu mu kubeera nga eyeetaasa watu ne bamukuba essasi erimu ne limuyuza akamwa essasi eryokubiri ne limukwata mu kifuba. Oyinza okwebuuza omuntu ng'atyo nga bakuba essasi mu kifuba eddala ne likwata ne liyuza akamwa eno wansi ebibuno by'owansi lyakwata ebibuno by'owansi ne bibyawuluzaamu ne weebuuza omuntu ng'oyo yawona atya olwa kisa kya Katonda n'omuntu bataddeko ekisa kyo obantu gwabawanzeko eddusu mbono si wakufa kati tasobola kubeera nga afa kati. Bobi Wine oyinza ogamba ebya campaign byagwadda alina okubeera nga moving on kusinzira nti bintu bingi byalina okubeera nga akwasaganya naye bambi afisizaawo time n'abeera nga agenda okubeera nga visitinga omuvubuka oyo nokubeera nga amuzzaamu n'amaanyi okulaga muni ati yamusuulira wadde bali mu struggle ensonga twazizaayo Bobi Wine lwa nsonga kitwaliramu gye kubanga y'omu ku be baali targeting oba bakuuma oba basuubirizaamu okubeera nga yensonga lwaki yaviirako ono okubeera nga akubwa amasasi. However much not in the right way, si mu ngeri gy'okisuubiramu naye nti kusinzira munne singa teyali tagenze okukola bya campaign bintu ntuwe bityo police kijukire we yalinga nga we mu following. So ye Bobi Wine taking the responsibility nabeera nga agenda nakyaliro n'omuvubuka okubeera nga amuzzaamu amaanyi. Bantu bangi mwabadde mwayogedde bingi nnyo okusinzira ku Bobi Wine nga amaze ofuna emmotoka. Bobi Wine ali mugula mmotoka ya million simanya bina buli omu yayogedde emmotoka zeegula. Kati abantu abamu ne bagamba mu kifo ky'okubeera nga ayamba Banubyandi bakyali mu komera yali mu kugula mmotoka ga bbeeyi. Mu kifo ky'okubeera nga ayambako ono yafiira mu struggle yali mu kubeera nga agula mmotoka ga bbeeyi. Mu kifo ky'okubeera nga akola bw'ati ono omwana abaana be babonaabona yali mu kugula mmotoka ga bbeeyi. Mu kifo ky'okubeera kwegamba abantu bangi bawadde reason zaabwe nnyingi assumptions nnyingi okubeera nga Bobi Wine yaleese emmotoka nga bagirefaringa ne ku activities oba events ezibaddeyo emabegaawo. Ne Bobi Wine abaprovince rongo okusinzira mbu ku schedule ye yalina okubeera nga olunaku olw'eggulu yalina okubeera nga agenda okulaba ono muvubuka n'abantu abalala ab'enjawulo. So kitegeeza mbu assumptions ze mwabadde muli mu kuwa temumanyi ki muntu kye mumulowooleza kintu kirala naye nga already mu programs ze mulimu ekintu ekirala oba alyagala kintu kirala. So Bobi Wine tukwebaza olw'omutima omulungi olw'obutalekerera abantu naddala abo abaakulya mpingo noonya akalulu ne till now okubeera nga struggle kyagitwalira ddala mu maaso okubeera nga osobola okuyamba abantu abamu n'obeera nga obazzaamu essuubi ate abasigadde no baprovinga wrong olw'ezo assumptions ze bakuteekako. So Bobi Wine tukwebaza nyamanyi eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX media. Wera yagadde story yange gyenkoze kankusaba bambi subscribing olakinga to commenting on SMX media tujja sigala tukuwa updates ez'enjawulo. SMX I sign out.